Walukaga okumugoba mu kalulu ka Busiro East kitegeeza ki? Kitegeeza ebintu bino wammanga. Ekisooka kitegeeza nti Sseggona Haji Abudu Kiyimba Magoola naddala abo basatu kati bakomyewo mu kibalo. Walukaga abadde mu kalulu kano ng'amaanyi geekubidde nnyo nga olaba ground. Wetuwugirira ssaawa zino eno eby'omukulu Mathias Walukaga byongeredde okubeera nga byonona nga kugambya akapapula kavuddeyo olunaku olw'ejjo nga kalagira ddala nti bamaze dda kubeera nga bamusalira amancholo era anytime from now wali mu kooti bagenda kubeera nga bagoba omusango gwe. Eno vidiyo nyaga tugyetegereze bulungi. Honorable Nawokoola bamutabukidde ku nsonga za Walukaga. Vidiyo eno nayo angikuletedde mu maaso naye nga tetunagendayo yongera okujjukiza vidiyo eno gipeka like oba omaze subscribing wegatteko omukutu gwaffe guno kubanga this is a developing story ate tugenda kubeerawo mu kooti. Njagala owulize nga bakubira Namukola nga bamubuuza ako kapapula kali mu kubeera nga kasaculating nga kalagira ddala nti Walukaga ye bamaze dda kubeera nga bamugoba wamu n'abakusaze amancholo ago basinziridde ku ki okugoba Walukaga. Vidiyo nayo mu maaso ngikuletedde so kabilabe otubulendoze mu comment section. Yes. Kanso Nalukola gyebaleko ssebo. Ale ssebo naye gyebaleko. Essebo. Kaakati mukama wange. Essebo. Simanyi waliwo rulingi gye tulaba simanyi bamugifunyeko nabwe nga eya omusango gwa Walukaga. Nange mpulira byogere nga ngalabi ya Nyanzi. Nja kugenda enkya mu kkooti ndabe oba rulingi efulumye. Kubanga ffe we twaliyo baatugamba tunaddayo bajja kugituwa nga 22. Kale nabwe kityo sisobola munnange kukakasa oba yeyo oba si yeyo nga nsinziira ku bibongeeta ku mitimbagano. Essebo. Naye nga kyo mu byamateeka basobola bagamba nti 22nd naye ne bagifulumya ku 21st. Oba oliawo munange n'ebintu nno nga bibeera bikyukakyuka. Towulirangayo omusango ne guwulirwa ku sipiidi ennene ennyo ne kuggwa mangu. Kaakati rulingi gyetambuzibwa ku mutimbagano eraga nti petition bagigobye. Petition singa naawe otuuka olunaku olw'enkya nga rulingi yeeyo waliyoko gaapu yonna endala ey'okwemulugunyamu olw'okusaba obutambula obutali bumativu. Mu tteeka eryo okujulira kuba kukoma mu high court. Mu tteeka eryo erifuga empaaba ey'engeri bw'etyo. Omukulu aba alina kulinda 231. Walukaga okumugoba mu kalulu ka Busiro East kitegeeza ki? Kitegeeza ebintu bino wammanga. Ekisooka kitegeeza nti Sseggona Haji Abudu Kiyimba Magoola naddala abo basatu kati bakomyewo mu kibalo. Walukaga abadde mu kalulu kano ng'amaanyi geekubidde nnyo nga olaba ground ye vibe ye okwagalwa abantu engeri gwe babadde bamwagalamu mu Busiro East nga yabuutikira Sseggona yabuutikira Haji Abudu Kiyimba yabuutikira Magoola nga balinga abatalina mu race. Ng'osobola okuwulira ku Sseggona olw'ensonga nti wabadde waawo obukuubagano naye ng'olaba nti kyekubidde. Kati okuvaamu kwe bano bonna kubakomezaawo mu kibalo kitegeeza Sseggona asobola okukalya, Haji Abudu Kiyimba asobola okukalya, so ng'ate ne Magoola naye asobola okukalya. Newankubadde okusinziira ku nze ndaba nga incumbent Sseggona akyabaliko waggulu slightly waggulu naye nga okuvaamu kwe kubakomezaawo mu kibalo. Ekyokubiri kitegeeza NUP efiiriddwa ekifo. That is obvious, that is definite. NUP efiiriddwa ekifo. Ekyo kimu kitegeeza NUP eri -1 kati we twogerera. Kubanga luli yafuna ababaka 57 n'ekyo kifo kyaliko. Kyokka ate olw'amaanyi gaayo mu Wakiso district kibadde kyeraga lwatu nti eyinza okuddamu ku bitundu 9 ku buli 10 ebadde eyinza okuddamu okufuna position eyo. Kati olwedde emaze okugifiirwa abasigaddemu tekyalinamu candidate. Kiringanga wobanaakera ku makya ne ba kooti newanduukulula muna NRM embalala
kwegamba stronghold, strong electoral area weina amaanyi NRM ne bakera ku Machakoti ne wandukululamu candidate waayo. Kitegeeza kyekifo ebeera ekifiiriddwa nga n'abadde akituddemu era naye abadde waawo. NUP has lost a position. Ekyokubiri kyongera okukuba ebituli mu vetting process ya NUP. Nkiddemu kino nze wa NUP nze kasobola okyogera. Kikuba ebituli mu vetting process ya NUP. Kubanga bwe mubeera nga ddala mwavetinga bulungi, oyina abantu abali awo abasomera ku Harvard, oyina abamasoma amateeka, oyina abakola ki, ddala akakiiko nga kamanyi bye kakola, bali tebalina ngeri gye batandikamu kuwawalukaga kaadi. Kyekimu kigenda ne ku Nabbosa. Kigenda ne ku Nabbosa yagamba nti akakiiko ayagala ka entertainment. Kwegamba kikulaga nti osudde baagala abadde yali established, yasoma amawulire, yasoma biki, alina degrees ez'enjawulo. Sseggona alina PhD. Sseggona y'omu ku ba constitutional lawyers abasinga. Kikwewuunyisa nti ate Sseggona singa yabadde musango gwawalukaga osanga yandigujjeeyo, kubanga bo balina engeri gye batwistingamu amateeka. Kubanga gwe ne kyolaba bw'oti osaana okulaba omuntu ng'atta omuntu, naye oli najja n'akuchallenge mu kkooti musango ne bakugoba, naye nga wamulabira ddala n'olwokuba nti gukulemye okufreezinga obulungi, abasinga bakiteeka ku nnalukoola nti si lawyer mulungi. Okitegeera. So otunulamu vetting process, abantu kitegeeza nti abantu abamu bye bazijjanga bagamba nti abamu babawa kaadi lwa loyalty, si bitabo, si ground, si ki. Kirabika kituufu kubanga Walukaga bayinza okuba bamuwa kaadi lwa loyalty nti ayagala nnyo Kyagulanyi okusinga bano abalala bonna ababadde mu race. Naye nga sigamba nti oba yasoma, sigamba nti oba ki. Ekyo kyongera okukuba ebituli mu vetting process. Newankubadde nga of course waliyo abatuufu be baawa Bankerettanyi ng'olaba asaanidde, waliwo abantu be baawanga Bassenyonyi olaba asaanidde, Shamim Malende, naye waliwo be baawa nga naawe olabira ddala tebasaanidde. Kati oyo omu yuuyo abakostinze n'ekifo kiramba mu Parliament. Jjukira mu Parliament, mbaka wa Parliament bamuggyako $1,000,000 okugenda mu kibiina, omwaka asasula $12,000,000. Kitegeera emyaka 5, emyaka 5, that is 50 what? 60 million oba. Ezo nazo bazifiiriddwa. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti Walukaga future ye mu byobufuzi. Future ya Walukaga mu byobufuzi amaze okugendako ebbala ebbi mu byobufuzi. Abadde yatandika bulungi nga mmeeya wa Kyengera bano ne bamwagala biki. Naye nze ndabyeko internet nga abasinga ate basanyufu. Kitegeeza already amaze okugendako ebbala ebbi mu byobufuzi bye. Kiyinza okumubeerera ekizibu okubawunsinga back. Kyokka abanjibwa ekyo nakyo weekiri kyekiddako. Ye kennyini yagambye atunze ebintu bye ne yeewola okuteeka mu musango guno nga bannalukoola bamulimba ngu asobola okugujja nanga atali lawyer mbadde. Amawulire amalala ge tulina, omu ku badde beesimbyewo ku tiketi ya NUP mu Mawogola North mu disitulikiti y'e Ssembabule, omukulu Idi Ssemata naye avudde mu lwokaano. Ono nno si yasoose mu disitulikiti y'e Ssembabule. Waliwo omukyala baali bamuyita Zaitun Babikola, era naye yali yeesimbyewo ekisanja kiri ekyaggwa mu disitulikiti emu eya Ssembabule, n'avaayo n'asuulawo ttawulo. Olwo muna NRM yali ayitibwa Mary Begumisa n'ayita wano opposite. Kitegeeza nno kino kiba kigenderere, era abantu bano babatuma ku mission kujja kukwata kaadi bajje beesimbewo, olwo balekere NRM ewangule nga eyita mu kaweeweevu. Era kino twagala tugeraageranye Kaguta Sodo ne MP bwe baali bamusimbyeko. Ekyamazima otunuulira ababiri ne oba otunuulidde ebifaananyi, ono omwana alinga n'enjala gwe badde eruma. Ono omwana tolina ngeri gy'omuleeta ku Sodo. Sodo alina buli kimu, omusimbeko omuntu otyo bwatyo bwatyo. Kino nno kiba kitegeeza nti either omwana yafunye ssente oba nga yatidde buti. Kati nno wano kirekawo ekibiina kya NUP. Kitegeeza nti Busiro East teyinaayo mubaka.